Bannayuganda twabagamba wano ekintu ekyo nakyogera nnyo mu biseera bya 2022 nayogera nnyo ebintu ebyo nyina ttamu ze nakozesanga ebiseera ebyo. Nagamba tewaliwo omuntu agenda kununula Museveni mu mukono gwaffe. Neŋŋamba tetugenda kugoberera amateeka nga bo tebagoberera amateeka. Neŋŋamba Uganda tugifundemu. Ani ajjukira ttaamu ezo 3? Uganda tugifundemu. Olwaliro biki ebiriwo? Abaali batukubiriza mbu tugoberera amateeka tubeere baana balungi. Nabagamba ekyo bakikozesa kutufugiramu. Tetusobola kugoberera amateeka nga bakastodiani b'amateeka bo bamenya amateeka. Ebintu ebyo nabyo nabagamba video zino mujja genda muzimira olunaku lumu. Mbu ffe tugoberera amateeka nga bo tebagoberera amateeka. Naye genda ngamba bwe nti Museveni ne mutabani we baba tebagoberera amateeka tetugenda kugoberera amateeka. Era bw'obayo omuntu ali abaavu dalo nze ndi abaavu dalo ndi abaavu amateeka ga Uganda. Nsobola okwogera ku muntu yina gwe njagala okwogerako. Nsobola okugamba omuntu yina gwe njagala okugambako. Bwe baba tebalina mpisa naffe tetujja kuba na mpisa. Bwe batagobera amateeka tetujja kugoberera amateeka. Tosobola kuŋŋamba tudde mu byaddala nga Lukwago bamukutte ebyaddala ngera bwe bamukutte ebyaddala. Abalamuzi ng'oli mulamuzi mwagala tugamba nti abantu abasinga obusiru mu Uganda baba balamuzi. Nedda mwagala kutugamba nti mu Uganda omuntu asinga obusiru abeera mulamuzi. Ne bakwata omuntu nga Lukwago mu kitiibwa mu CV ne mu buweereza bwonna bw'abaddemu ne bamukwata nga bwe bamukwata ne biyita ku mitimbagano nga bwe byayita ku mitimbagano ne bamukola nga bwe bamukola ne bamukuleetera mu kkooti n'omusindika eruzira. Ne bamukuba ebifaananyi nga bamwambudde. Kale Edi Mutwe ye bamutwale tukkiriza. Ne bamukuba ebifaananyi ng'ali bwereere. Humiliation eyo. Omulamuzi n'akulaga nti ye ali mu Amerika. Tabimanyi nako. N'amusindika eruzira. Yesu yabuuliza nti olaba kikoleddwa ku muti omubisi naye ate mu miti emikalu. Omuntu ne yeebuzaabuuza n'agamba tewaliwo obukakafu bulaga nti nno ogwo omukutu gwa General MK. Tewaliwo obukakafu era tetusobola kuyimirira ku ekyo. Ng'omukutu gwe gwagamba nti ng'obyaniita amongo. Nonze oboth. Omukutu ne gugamba nti ngenda Lukwago nze muwambye. Mu dakiika 3 ngenda kumubawa ng'ali mu Pamba. Namu byonna n'ababikola. Omulamuzi n'akulaga nti tabimanyi mmwe. Kati bwe baba nga abalamuzi be basinga okubaawo nze basiru ffenna mu Uganda katusiruwale. Mwaka kutugamba nti mu Uganda bannaddiini be bantu ababa basinga okuba abasiru bo ne bwe babiraba tebabyogerako. Kati ffe ababirabye twefuge tubeere baana balungi. Tetwogera ku bantu abakulu nga bakola ebyo ebyekisiru. Bwe kiba kyetaagisa Uganda ffenna tubeere basiru, ffenna katubeere basiru. Bwe kiba nga ffenna tubeere violent, ayina emmundu akole violence y'emmundu naye n'ayina essimu ye akole violence y'essimu tulabani anaawangula.
tetugenda kugoberera mateeka mwamala kutugamba nti mwagala kutunya okimanyi nti Museveni abadde atunyiyiza obukulembeze Museveni yakwata Kadaga mu nfaanana gy'afaanana n'akwata Moses Ali mu nfaanana gy'afaanana n'akwata n'abateekaawo n'akulaga nti obwa minisita tebulina makulu omusajja n'atula bamutunuzaamu kamera n'aya toilet paper n'agimalawo n'akwata n'endala omuzingo omulala n'owulira nga weetamiddwa obwa prime minister okimanyi okukulonda ne bakugamba nti Asiimwe Wire gwe first prime minister odduka buddusi kubanga ekikugira mu bwongo kya Moses Ali nze ompe ekifo ekyo nkituula mu nze Wire nze nyina gali ya toilet papers bwazisaba ne bamugamba ziweddewo nga bamuwa obutambaala n'akwata ministry endala n'agiteekamu Nammeere ne Balamu nga Museveni agezaako okulaga nti obukulembeze tebirina makulu yeyo communication yokka akulaga nti ebintu obasobola okitegeera ekintu ekyo Museveni ng'amaze okukola bw'atyo Katonda atuyambye n'aleeta omwana we Katende St. Maria Goretti Katende omwana n'atulaga nti nedda ate naffe tutegeera omwana oyo akubye ekintu Museveni kyabadde azimba mu ggwanga Uganda okakasa senga tubeera Semujunganda yabuuza bw'oba olina kampani yo osobola okugiwa Nabbanja okubeera CEO waayo Chief Executive Officer oba MD Managing Director waayo osobola okuwa Nabbanja kampani yo eya catering ey'abafumbi osobola ogimuwa ye yabuuza ya kasasiro Museveni ekikola akigenderedde atulage nti tebiina makulu n'akwata Nammeere n'amuteekaawo kwongera kukitunyiisa Nammeere simbo yakwenyiwa kintu kumalinyira ddala nti tebiina makulu ne Balamu okakasa olinayo ekintu kyonna kiwalolabye Balamu kye yali ayogedde ekyamagezi kyangatandika kwogera Balamu nga bamutunuzaamu kamera yali ayogeddeyo ekintu ekyamagezi ate okugiwa ogundi okugiwa Balamu senga baagiwa Bajjo niwakodde ne Bajjo musiru naye ate wakiyogiwa Bajjo kubanga yo olumu waliwo akalimiro katuuka ne kabala essaawa n'eddakiika nga byebyo ewa Balamu tekibangayo agezaako kutulaga nti tebiina makulu n'obwa minisita tebulina makulu mugende mulime mugende mukole ebirala mugende mu Bwakadaama mugende tebiina makulu okakasa Nammeere baminisita ba Museveni senga tubeera tuli mu East African Community waliwo ensi endala esobola obbawa ng'oba tutte Kenya balina ekifo kyonna kye basobola obbawa baminisita ba Uganda bameka b'osobola okuteeka mu nsi endala ne babawo obwa minisita obwo bwe babawadde ekyo Museveni akikola kigenderedde atta ggwanga ate ng'alitta kuva mu mitima gyaffe edda omwana yasomanga nga yeegomba okuyingira mu gavumenti mwe mwalabako ku baddiisi nze nalabako ku ddiisi oweewaffe yasookera gwe nasooka okulabako bali bamuyita Nnaalongo Victoria sirimwerabira Nnaalongo Victoria namulabako in fact namwogerako olulala ne baŋŋamba waali era bwe twali nze nafuna certificate za mukyaka nnyingi nga nkyali kadogo
eyasookera ddala Nnaalongo Victoria ye yagimpa era namukumbirako parade nawakomandingako parade nga 3 nnya mu mikolo egyo simanyi mbu lunaku simanyi no independence simanyi lunaku lwabaki ebyo ewaffe Empigi Nnaalongo Victoria mujjukira mwalabako mmwe ku baddiisi mmwe mwalabako ku baminisita mmwe nga ddala minisita mwalabako ku ba MP nga ddala MP mwalabako ku Sekweyama mwalabako mmwe ku mulembe gw'abasekweyama ogwo gwa CA mwalabako ku bachairman LC3 nga bambala essaati njeru n'asiba essaawa ku mukono ne bamuleetera mu kabangali bannange najja kusoma n'abagamba bannange musome wallahi ng'omusajja bwakugamba okusoma wallahi kyayogera ng'olina kusoma nga batukula nga balina ebitiibwa nga bwayogera ewaffe chairman LC3 gwe nasooka okulabako bamuyita John Mary Lwakanya yali musajja mweru bwati Lwakanya John Mary abebwama bamumanyi ng'atuuka mu kitundu nga oyinza ogamba president yatuuse ebuwama era egundi yamugjayo bamuyita Bakka njagala ozza akatambi yeeyo yonna ngenze wala mwalabako ku bachairman mmwe chairman LC2 yo musango ne bamala bakugamba nti guvudde ku LC1 gugenze ku LC2 osobola n'okutunda ekibanja n'odduka ku kyalo oba olekawo omukazi n'omugamba omukazi n'abaana mbegayidde musigale nze nziruse ngenze waffe Gindi kanekwekeko ebugerere chairman LC2 chairman LC3 chairman LC1 ne bakomawo bukomi ne bakugamba gwe omusajja atutte empabi wa chairman bakuwabidde oyinza okudduka emisinde n'ogenda ofuna abataka bannange embeegayiridde omusajja waddeyo empaabi eyo nno yabeeranga siteepu ndala ey'empaabi ekyo nga kiwulikika nga bannagamba nti drone ekunoonya mu mulembe guno empaabi n'abamuwa n'abaana bato temukiwulirangako ekyo ekigambo omuntu nakwata empaabi ne bagamba nti awaddeyo empaabi oyinza okusenguka ku kitundu tulwane tuzze eggwanga lyaffe engulu kubanga we tutuuse olwaleero bwe byali si bwe bikyatambula Uganda eyaluli eyalinga weesa ekitiibwa bagenda banoonya nti abantu wa we baawabira ki ekyatiisanga ennyo abantu kati bali mu kibajjako bano ate bali mu kudibaga boonoona n'okulaba nti basaanyaawo okusaanyizaawo ddala bwe tuba nga twagala eggwanga eddungi ffe ffennyini bannannyini lyo tulina okwekwatiramu tukwatire wamu tumanye nti eggwanga lyaffe teririiko omuntu munnyini lyo mulala naye bwe tuneesuulirayo gwa naggamba mu tebitukwatako tujja kwejjusa ffekka tutuuse okukifuuwa nga tukizza munda kuba bw'olaba oluguudo abasajja kuba tuvuga batuzza lwa kutunnyika so si kutubbulula